abalungi ab'ekumi na kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Senga lwaki okuyima nsooka kulaba kinaakukka ne ndyoka nnyima oba obutambi bw'obuseegu ne ndyoka nnyima? Ekibuuzo kino nkifunye in various angles mu basajja ne mu bakyala. Naye ate mu basajja ndowooza nkifunyamu ng'omuntu omu yakimbuuziza, so it affects a lot abakazi. Omukazi n'ambuuza senga lwaki omusajja ne bwankwatako sisobola kutoba, obwagazi buva wala, naye ate bwe ndaba kinaakukka mu ddakiika 2 emmana eba etobye nga yonna etonnya. Kiva ku ki? Ekisookera ddala kingenda obbagamba nti omuntu okuyima oba omukyala okuyima talinga musajja. Omusajja okuyima asobola okutunulira ebisambi byo n'ayima, asobola okutunulira amabeere go n'ayima, asobola okutunulira nga weeyambudde n'ayima. Ekitali ku bakyala. Abakyala bayima naye si nti tulinga mmwe, kyobula ffe twetaaga akadde kanene okutuzimbirira n'otuvumbiriza n'otutegeka n'ogenda okuntukako ng'emmana etobye bulungi n'otanzinira ku masiga g'emmana, okitegeera, oba ago amazzi ge bayita ekiggula luggi. So ekintu kuyima mu bakyala kitwala process, kirimu process nyingi ate kirina combination y'ebintu ebikireetera okuyima. Obwongo bwo ng'omuntu bwe bwandibadde busooka ku mwanjo mu mubiri tetunnaba guloboozaako. Omuntu bw'akukwatako bw'ati like eyo touch, omubiri gwo gusendinga waves paka ku bwongo, obwongo bwo ne butegeera nti bankutteko, okitegeera. Omuntu bw'ojja oba weweesala era kyekimu kyekikola kituukawo. So omusajja bw'atandika okuweeweeta, obwongo bwo bulina okubeera active okureceivinga okuweeweetwa kwe oba engalo ze zikuyitako n'otandika okuwulira nga kati ogenda kukola ki? Oyima. Abantu abamu babeera baalookinga, like obwongo bwabwe nga bwalookinga nga tasobola kureceivinga kintu ekyo. Lwaki? Nga alina kusooka kulaba kinaakukka alyoka ayime. Lwaki olowooza nti kinaakukka yekka yasobola okuyimisa? Kubanga obwongo bwo wabusibira ku kinaakukka. Olabye nnyo kinaakukka, kubanga singa obadde tomulaba nnyo nga toli mulabi wa butambi obwo, ogenda kuba tobwetaaga. Singa omala ebbanga ddene nga bw'odipendingako tolina musajja kaŋŋambe, buli bw'oyagala okwemazisa bw'onoonya asobola nti okweteeka mu mmundu oba mu mbeera neneemazisa olaba butambi. Kitegeeza obwongo bwo ogenda bulookingira ku kintu ekyo. Nti omusajja ne bw'akubeerawo mu maaso n'akuyisaako engalo n'akunywegera, togenda kukola ki? Kubeera nga oyima. And abantu abasinga mu nsonga eno muyina scenarios ze mwagala okulaba. Si buli scenario oba si buli part oba buli katambi nti kakukyamula oba kakuyimya. Waliwo oli ng'amaloboozi ge gamuyimya. Sinabikola wabula nga bw'awulira nga omukazi munne asikina, sigenda gamba nti oyo omuntu abeera lesbian oba abeera muli wa bisiyaga, nedda. Tabeera muli wa bisiyaga, wabula abeera bw'atyo nga ze mbeera ze. Ng'awulira bali nga basikina omusajja nga omukira aguteeka kimunyumira. Ekizibu kye tulina nti ffe ng'abakyala tetusobola kulaba. Tosobola kulaba mukira bwe guyingira nga bwe gufuluma. Oba otegeera kye ntegeeza? Nti ne mba mukoze sitayiro efaanana etya, kagongolo, biwojjolo, bikitwala tugende, tosobola kulaba mukira nga guyingira nga bwe gufuluma. Ekiri ku basajja ti omusajja afuna view. Bw'akuteeka mu kabuzi asobola okugutunira nga guyingira gufuluma. Bw'aba akuzira era ssawo gy'asobola okuteekamu ng'asobola okugutunulira ng'akuwanisa amagulu amuli ku edge to the bed ng'asobola okukuzira nga bw'ayingira nga bw'afuluma. Kitegeeza aba akola ki? Agulaba. Ffe ekyo Katonda yakituma tosobola, kubanga gwe ne bw'oba omutuddeko still y'aba afuna view, si gwe. So namba emu yaffe egenda kubeera nti tugenda kitwala nti it's a psychological factor, nti kiva ku bwongo bwo ng'omuntu okubeera nga walookinga nga tosobola kubeera nga oreceeivinga omusajja nga ne bw'akuweeweeta tosobola kureceeivinga. Yesu osobola okuyima naye ng'olwawo ng'ate okulaba kinaakukka kiri kwanguyira. Bw'oba ng'oyagala okukikomya, kubanga abasajja ne bw'obeera gwe ng'oli mukyala ng'olina omusajjawo nga bw'atyo bw'ali, waliwo ekikuleetera okufiiringa nti oba toweera oba ebintu tobikola bulungi, you feel like tekiggwa kubanga olaba nga tekigatta. Lwaki omusajja abeera nga, lwaki omukazi asooka kubeera nga akuweeweeta, lwaki osooka kulaba kinaakukka okubeera ng'osobola okuyima. So ekyo olina okubeera nga nakyo kiteeka mu nkola. Bw'oba obikooye ng'oyagala kubivaako, weewale kinaakukka at all cost, oconcentratinga ku mubiri gw'omusajjawo. Kati abalala
ekizibu ky'olina nti lwaki osooka kulaba kinakukka n'oyima ate omusajja bw'akukwatako kyekutwalira ebbanga ddene okuyima. Tulina kye tuyita fantasies ne imagination. Osobola okubeera ng'oli mukyala ng'olina bye wandiyagadde omusajja akkole naye ng'oluusi otya omugamba oba oluusi nga wabimugamba n'abigaana nga onyumirwa nnyo okulaba nga oba onyumirwa nnyo okulaba nga wandiyagadde nnyo okubeera nga bakunuuna omusino omusajja n'agukomberera okitegeera. Olina kasitayiro kuwandiyagadde okukuziniramu ng'olaba gwe kyoyagala naye ng'omwami we tasobola kukikkolera either wamugamba n'agaana oba si kyo ng'otya okukimugamba. Kitegeeza eyo fantasi yo ne imagination y'okulowoozako. Imagination kukubeerawo ngo ekintu kiri mu mutwe gwo just okiimagininga oba okikubawo like okirowoozaako naye nga tekiriyo si kyaddala naye nga osobola okikola ne kibeera ng'ekyaddala naye nga kiri mu mutwe gwo. So osobola okushiftinga fantasies ne imagination zo mu biri ebintu by'olaba mu butambi kubanga byo ogenda bisangayo kubanga tukimanyi nti kinakuuka nabagamba nti eringa bw'olaba firimu erimu ebintu bingi okitegeera kubanga yeera it's a film industry by the way. Eyo firimu industry namba. So buli kyoyagala ogenda kisangayo. So obanga gwe kikutaaninga on kubeera nga oba ekikuleetera okuyima kubeera nga bakusabula ojja kunoonya obutambi obwo bwe bukutaaninga on. Mukabawo tagenda kukuba kubanga ye tabimanyi. Gwe kikutaaninga on kulaba nga bakutuga by'oyagala okitegeera. Kitegeeza ogenda ku imagininga nti gwali mu project gwali mu gundi wali oli omusajja byakola ali bikola gwe olyoka oyime through your imagination nti otunula n'oweeteeka mu kifaananyi ekyo ng'olaba nti yeggwali awo gogo babikola. Psychological factor tugivuddeko kati tuli ku kyakubiri ekirinza okuba nga kiviirako embeera eyo kubeera ng'olina imagination ne fantasies zo ate nga w'osobola okifiiringa oba w'osobola okukibeera ng'okituukiriza olina kulaba butambi obwo. So buli bw'olaba oli nga bamusabula bwe bw'olaba oli nga bamunuuna omusino ng'aleekaanaleekaana wepyu afyusuula amazzi ng'ogamba waawu ogenda okwekebera ng'okoze eki nga wenna otobyera ng'oli ready omusajja okuyingira. Abantu abamu obuzibu bwe tulina nti abantu baffe tebakoperatinga. Kyandibadde kirungi nnyo oba olina omwami oba oba olina omukyalawo ng'alina ebintu by'ayagala ng'osobola okubikola. It doesn't hurt. Kale kiyinza okuba nga tobyagala naye nga tekikulumi like bw'obikola nothing happens. Si nti oba ofuna obuvune, si nti oba olina ekikutuukako. Why not? Lwaki oyagala binoonye mu butambi bwa kinaakukka? Bimukolere simple as that. Mubuuze what are your fantasies? Tinzo munaye njagala omusajja nankwata nansulika simaana nyingiza omukira nga ndi bwe nti simaana biki bimukolere olwokuba nga weeguli kugenda menyeka nedda. So eyo nayo ebeera point yaffe erinza okuviirako embeera eyo okubeera nga ggwe omusajja ne bwakuyisaako engalo okuyima alina kusooka kusaba nnyo naye ate kinaakukka eddakiika emu ekumala emmala yonna yonna okutoba n'etandika okutonnya amazzi. Lwaki? Kubanga byolobooza mu mutwe gwo osobola okubirabirako wali ate bw'oba obiraba mu katambi kali weeteeka mu kifaananyi ky'omuwala receivinga n'obeera nga gogo babikola so ne kikuyingiramu n'obeera ng'osobola okuyima. Naye kitegeeza singa omwami we asobola obbikolera osanga osobola okubeera ng'oyima mangu n'okusinziira bw'olobooza. So it's just something kye tusobola okusolvinga nga twogedde n'abaagalwa baffe n'omugamba nti can we try this? Nze bwe nkola kino ekintu kintaaninga on kindeetera obwagazi obuyitirivu osobola kinkolera oba osobola kigezaako n'olaba oluusi tutya okwogera naye ng'oluusi omuntu yandibadde akikolera naye nga tamanyi kikyoyagala. Buli nnaku emphasize communication okwogereziganya kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Then point yaffe endala gye tugenda okwogerako ebigambo ebikozesebwa mu kwezina. Ekisooka kyengenda nabagamba nti waliwo abantu njukira nti nabagamba naye era nja kibagamba waliwo abantu nga bo ekibaleetera okuyima si kubeera ng'omukwatako bigambo. Gwe okimanyi nti waliwo omuntu nga just omunyumiza mboozi n'ayima nga ye byayagala owulire tayagala kulaba tayagala kukola ki so ng'ayagala kuwulira ebyo ebigambo ebyogerebwa saagala byogera mu luzungu nga babyogera nzina kisine kati ng'asobola okufunayo obw'Abannayuganda kubanga dyebuli nga byayagala okuwulira nga gwe togenda bikola ki bimugamba ebyo ebigambo nga ye bw'abiwulira bimuleetera okuyima kubanga buli muntu omuyimo gwo guli gwa njawulo. Nze ekinnyimya si kyekiyimya Rose, ekiyimya Rose si kyekiyimya tugamba ni Betty, ekiyimya Betty si kyekiyimya Patricia, tuli banjawulo.
so gwolinza okubanga ekikuyimya ate n'abasajja gye balinga omusajja ye ekimuyimya kumuvuma bigambo koma nnyoko biki temubalabangako kumuwemula nga ye bw'omuwemula bannange gw'omwongera amaanyi galizo gizina naawe n'ogamba kyekyo wamma gikyuga ebbebi okitegeera so byebyo ebyange bw'obanga owulira embeera eno ekunyigiriza wandiyagadde ogivaamu kyolina okusooka okukola kubeera ng'oyogera n'omwagalwa wo kuba kyekisooka ku mmeeza then ekyokubiri kwogera n'omwagalwa wo n'omugamba byoyagala ekyokubiri kwesonyiwa butambi n'obeera ng'ofokasinga ku muntu gw'oyina mulabe nga karakita w'akatambi kali nti kale kati kaŋŋambe nti oyina omuzannyo gw'oyagala ngeza bugeza oyina omuzannyo gw'oyagala ow'ebina Uganda ng'omwagala nnyo ŋŋambaani na bwesumanyi nnyo bangi ndowooza Lutankome tone Lutankome tugambe bwe tutyo bayooyo kati nga gw'oyagala ennyo kati gw'obanga yakutandinga kyangu nnyo omwagalwa omuzimbe musiige ekifaananyi kiri osooka omulabiremu ekyo ekifaananyi ojja kirwanisa mpola otandika omulabira mu kifaananyi kye era otandike ng'omwegomba banange gwe tolaba nk'omuntu nga bw'atunuliza omwagalwa we ayima nga bbawe gw'atunuulidde n'ayima n'amutunira bw'ati ku mpala awo nga wazimbye n'ayima kubanga aba amwagala naawe aba akwagala sigenda gamba nti mukyala we aba takwagala okubeera nga akozesa obutambi okubeera nga ayima wabula abeera ayina embeera gyemmenye wansi awo tebw'aba yeeterezezza aba asobola okutereerera ddala naye bw'aba teyeetereza aba agenda kufuuka addicted nga mu butuufu tewali kyasobola kwekolera nekiggwa beebo b'osanga ng'olumala okwegatta naawe ng'ayingira ekiyigo nga ateekako akatambi nga yeemazisa kubanga ebiseera ebisinga buli bw'obulaba n'oyima owunzika weemazisizza byebyo byange omukama banjagalirira bankuumire temujjanga okwo ate na subscribing obeere ng'otuuga tekaye subscribing eddayo bale kubanga weekuumira ku Senga Face 256 omukama akunkuumire era akunjagalire byonjagala ayina kyowabula kyoyongerako kwagaliza comment section awo wansi kituteerewo tukuyigireko tusomese naffe tumanye tufunye omusomesa omupya asharing okola kyattendo alayikinga gwasinga then go tana subscribing obeere nga buli ke tuteekayo oba okafuna notification that is it ng'otaddeko akadeeko abamu mu subscribing anogamba Senga sifuna notification Senga tofuna notification kubanga akade either tewakateekako oba si kyo mu app mu simu yo wa mutinga notifications eziva ku YouTube ng'olina kumala kubikula YouTube n'ogenda mu notification n'oziraba naye nga tezipopinga kakitegeeza bwe batepopinga tosobola kulaba notification until ng'ogenze n'okebera mu notifications zo kale beebo ebyange Yeah.